Akawungezi k'olunaku olwajjo wabaddewo akavuyo ku ssettendekero w'amakerere wakati mu kuggalawo kampeyini ez'abaagala ekifo ky'omukulembeze w'abayizi mu kifo kino. Abawagizi ba munnakibiina ekya NUP Lawrence Aliyonzi amanyiddwa ennyo nga Dangote bwe baatandise okulwanagana n'ab'oludda olwa munna FDC Justus Tukamushaba era gye byakkidde ng'omuyizi Betungura Buwatte attiddwa ng'ono yabadde muyizi ku ssettendekero wa Uganda Christian University okuva ku ttabi ery'Emmengo. Kati olwaleero poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango ekedde ku kasozi Makerere era ng'etuukidde ku kisulo ky'abayizi ekyansibirwa ettemu lino we lyabadde olunaku olwajjo akawungeezi. Abayizi abasangibwa mu kifo kino balina bye batubuulidde. Ng'oli kumpi ne rugby grounds abaana abasinga gye baddukidde. Kati we twamazaawo amayinja nga gasigala gajja. Abaana abasigadde ababadde batudde bo badduse nga bambuka waggulu nga baddayo ku nsibirwa nga bagenda ne kampu zaabwe. Kati ffe twalabye nga amayinja gakendedde then naffe ne twambuka ne tuyitawo awo kwaka kakubo ne tugenda ne tubeera ku nsibirwa. Kati twawadde tuli awo ne tuwulira nti abaana tebazzeemu neera okulwana nga abaana bali mu kwekuba biki. Kati ffe nga twekwese tetumanyi kigenda maaso nga amayinja gakyagenda maaso ate obudde bwabadde buzibe n'ozziba. Kati nga buli omu ali mu kudduka kwekuuma. Kati we twawadde tuli awo omwana n'ajja ng'aliko omusaayi ng'agamba nti waliwo gwe basaze n'eccupa ku bulago avaamu omusaayi mungi nnyo. Kati since omwana we baamusaze yadduse nga yambuka n'ayingira Nsibirwa Hall kyova omusaayi guli awo wonna nga noonya kinabiro yadde alowooza nti kabwa katono nti agenda just kunaabako we bati then akole ki anoonye just ka clinic. Abayizi era bavumiridde poliisi ng'etaakoze kimala okuziyiza abayizi okulwanagana kyokka nti ate oluvannyuma neebakubamu omukka ogubalagala ogwabasanze gye babadde beekukumye. Kati abantu ba kampu yaffe abo bonna babadde mu motoka kubanga emmotoka zaffe zabadde zipakinze mu Nsibirwa kubanga yeyo kampu yani ya Dangote ya Aliyonzi ya Northcourt. Kati emmotoka ne bajja ne bamugjawo omwana ne bamuteeka mu motoka bamutwale mu ddwaliro. Babadde bamutwala poliisi yasuse ne bayimirizaamu ng'obe babuuza biki tetwategedde. Abaana bonna ne badduka nga bayingira munda enzije zimu abaana ne bazigala nawo nga tebaagala nti babakube kubanga babaddewo abakuba nga waliwo ne poliisi ekanyugati ya gaasi ekuba amasasi mu bbanga. Kati ne tugamba poliisi yabadde erina okujja ali nga abaana beekuba amayinja nga bukyalabikako kulwaki ejja kati kuba muti ya gaasi mu baana abagezaako okwekweka. Kati nga omwana nga bamututedda mu ddwaliro twazemu owulira amawulire nti afudde. Tetwalabye bantu ki babadde bapate ki naye basikanyuza amayinja babadde ba mu yunivasite tetukimanyi bakanyuza amayinja ne batukuba bottles tadde tulina okudduka buli omu balina okugenda to struggle for their own life. Akulira abayizi ku ssettendekero ono Shamimu Nambasa agamba nti waliwo enjawukana mu bayizi okuva mu bisulo eby'enjawulo kuno nga bwekwegasseeko enjawukana z'ebibiina by'obufuzi amani gujabagira. Candidates yes ali Dangote wa NUP naye nga ava wano ku Northcourt. Chovola nti n'abaana abambala amasati abataddeko ki OGB Osage for God Brigade ataddeko NRA bana ba RGB ataddeko nti alage nti no ava mu micho kankubadde they are associated too. Onannyonnyodde nti bafunye amawulire nti waliwo abayizi abagobeddwa olwo ebyabaddewo kyagambye nti kikyamu mu kiseera kino ng'okunoonyereza tukunnaba kukomekkerezebwa. Telina kakiwulirako nti wali university erimu kugoba abaana bangi naye nze ndowooza bandirinzeeko ne bakola investigations ezimala ne bakola conclusive remarks and such things. Abaddukanya ssettendekero ono bafulumizza ekiwandiiko ekyogerako ebyo byabaddewo ssaako n'akalulu. Mu kiwandiiko kino bafumiridde ebikolwa by'okuyiwa omusaayi mu kalulu. Bayimirizza okulonda kwonna ssaako n'okulonda okubadde kugenda mu maaso. Bayimirizza olukiiko lw'abakulembeze b'abayizi lwonna ku ssettendekero. Bayimirizza ebibiina byonna by'abayizi mwe beegattira ku ssettendekero ono. Balonze olukiiko kulondoola ssaako n'okuwa alipoota ku bibaddewo mu bbanga ery'omwezi ogumu. Akakiiko akalondeddwa kakulaga abantu ssekinnuma abeetabe mu kasambattuko kano na buli omu kye yakoze ekikontana n'amateeka aga ssettendekero ono. Bayimirizza okulonda kw'abakulembeze b'abayizi okw'omulujjudde nga kati bakutandika nkulondera ku mutimbagano. Ka mwezi gumu zezo wiiki nganya tusuubira nti akakiiko bwe kanaaba kaleese lipoota yaako eri kanso ejja kusobola obwangu nnyo okugalaga ku ngeri ki okulonda kw'abayizi kwe kunaasobola okubeerawo. Mu kiseera kino tusaba abayizi bonna babeere bakakkamu basome ebitabo byabwe ekigenda mu maaso kya bulungi bwabwe.
tetwagala kuwulirayo muyizi yenna kakabe wa makerere kakabe si wa makerere ng'addamu okuyiwa omusaayi ku kintu ekirina okubeera eky'eddembe ng'ekyobulungi nga okulonda. Okugumiikiriza omwezi ogumu nga tewali bukulembeze. Okusinziira ku Yusufu Kiranda, ssaabawandiisi w'olukiiko olukulembera yunivasite eno, wabaddewo obuzibu ng'ebibiina by'obufuzi byenyigira mu kulonda kuno kyagamba nti nakyo kigenda kukomezebwa. Asabye abayizi bonna okugumiikiriza ebbanga ery'omwezi omulamba nga tebalina bukulembeze kubanga nti kiyamba bo. Mu kikolwa ekyo tubadde tuwa n'abayizi obuyinza obw'okwasaganya amateeka agafuga ebintu byabwe nga kwoteese n'okulonda. Naye kino ekibaddewo n'ebigenzo bibaawo bitulaga nti eno abayizi balina ensonga ze balemereddwa okwekolera ku bo bennyini. N'olw'ensonga eyo akakiiko ka kanso era kalagiddwa kanso okutunula mu nsonga ey'enteekateeka y'okulonda kuno n'engeri ffe aba management gye tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe okugalaga okuwabula n'okulaba nti abayizi bagobe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Wesigire agamba nti bakakwata abantu 3 ku musango guno okuli omubaka wa Kasanda South Frank Kabuye, Alan Sekidde ne Muzaffaru Kabula ng'okunoonyereza bakugenda mu maaso. Wano wataddeko Honorable Frank nga n'omugenzi. Abantu bano baavudde bweru abasinga nga kiraga nti akalulu kano ka attractinze abantu bangi okuva ebweru okuyingira university okukenyigiramu. Ekitandibadde kibi naye oluvannyuma lw'embeera eno kitwaliriza okuba nti tunoonyereza ku bantu bano abagambibwa okuba nti nate bwe baavuddeko akavuyo kano konna okugenda mu maaso. Ono agamba nti balina obutambi bwe bafunye era nga bali mu kwongera okubwekenneenya okusobola okubaako obujulizi bwe bakuŋŋaanya. Era ne University y'e Makerere erina ebiragiro byetaddewo byetusuubira nti abayizi bonna balina okuba nga babigoberera mu kaseera kano ke tulimu. So okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso tujja kweyambisa kamera zennyini eziri ku University okuba nti tumanya ebintu bino bwe byabaddewo butya bwe byagenze n'okumanya ani ali emabega w'ekikolwa kino omutuufu eky'ettemu. Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV Amalindirire.